bwetyo bulambalamba tugenda kulabika nti natera tweyongera mawulire gaffe agabeera gakagwawo naye njagala okutegeeza gwe yeekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman yonna gy'osinzira okulabika nti ompuliriza gye baleko gy'otussako engalo olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti omukulu President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agenda maaso n'okulabika nti agenda kuggyamu abamu abali mu nsonga ezikwasaganya ensonga ez'okwerinda abakulu abamu agenda kulabika nti natera abajjako mu bwangu nnyo kubanga balemereddwa ogenda maaso n'okulabika nti bazuula wa wennyini obutujju buno oba ebikolwa bino ebyokubanga abantu batemulwa saako n'okulabika nti abatezi ba Bbomu bagenze maaso mu ggwanga lyettu Uganda. N'olw'ensonga eyo avuddeyo n'abateeka ku bunkenke essaawa yonna okuva kati bagenda kulabika nti naseera baggibwawo mu bunambiro. Daily Monitor etutegeeza ne tugamba nti abakulu bano bagenda kulabika nti natera baggibwamu mu security mu nsonga ez'okwasaganya ensonga z'okwerinda kubanga zirabika nti natera zibalemye okwasaganya obulungi. Kinajjukirwa nti omukulu Sheikh Abbas Mohammed yagenda nattibwa buttibwa mufu kulabika nti natera bamukwata ne bamutwala basobole okulabika nti bamuwozesa bo bamukwata bukwasi ne bamukuba amasasi ate nga n'abanabe balaba bwe batyo ne bagenda maaso ne bamuta ate n'omulambo gwe ne bagenda maaso n'okulabika nti bagumye abantu be bagumye famire ye. Abantu bayita mu kiseera ekibi nnyo paka nakati abantu bakyayita mu kiseera eky'entiisa ey'amaanyi saako n'abaana be. N'olw'ensonga eno omukulu ono Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'agamba nti bannange abantu baneeno abakosaganya ensonga z'okwerinda tebali serious. N'olw'ensonga eyo ngenda kubanga natera mbatemaamu omu ku omu nsobola okulabika nti natera nteekamu abapya abali serious kubanga balemereddwa okuzuula balemereddwa okukola ekyo kye balina okukola. N'olw'ensonga eyo ngenda kulabika nti natera mbajjamu. Kinajjukira nti President Yoweri Kaguta Museveni yali ayogerako eri eggwanga ku lunaku olw'omukaaga yategeeza n'agamba nti abantu bano abasinga abalimu bali banguzi abasecurity. Njagala okutegeeza nti n'omwogezi Wanupu amanyikiddwa nga Giwunye yavaayo n'ategeeza nti abakulu bano abali mu nsonga zino ez'okwerinda baagala nnyo akasente akangi kyovula abagenda maaso ne bateekawo n'ebintu ebimu ebitategeerekeka. N'olw'ensonga eno omukulu ono Museveni Yoweri Kaguta President waffe agenze maaso n'ategeeza nti bannange bano abantu ensonga z'okwerinda zibalemye. N'olw'ensonga eyo ngenda kubanga natera mbajjamu abakulu abanenenene nfulwa okulaba nga nteekamu abantu abalala kubanga baneeno security ebalemye ensonga z'okwerinda zibalemye okwasaganya zibalemedde ddala tewaliwo kye bakola kubanga Bbomu zigenda maaso nga zitulikira mu bitundu ebyenjawulo abantu bafa tewaliwo kye bakolawo. Ate n'ekirala bagenda maaso n'okulabika nti abantu babakwata ne babatta bussi tebalinaawo ekintu kyonna kye bayinza kukolawo. N'olw'ensonga eyo ye nga ye omukulembeze waabwe oba omuduumizi waabwe omukulu agambye nti agenda maaso n'okulabika nti natera abajjamu kyo kiddako kyengenda okulabika nti natera nkikuleetera wano ku President Media TV gy'otasaanye kulabika nti natera ovaawo weeyongere okulabika nti ojja kumiddeko kamalosookonya ku twendo tw'amazzi kanzige amawulire enzija n'amangi nnyo teweerabira ogendako ku presidentmedia.com osangeyo amawulire ag'entertainment saako n'ago aga sports kanzige.